Fadiwo okakasa wolinyewewo okakasa kyotandiko nakisobola Fadi teri yakuita mu struggle oli free to go eno teri gwe bakaka struggle Fadi struggle si business totutama brother struggle si business ate struggle tujiri mulwa mitima nti owulira ekikunyigiriza bw'oba olina ekyakuleeta mu struggle olina ensonga ebe kukuumira mu struggle bw'oba wajja lwa ssente wajja wakyamu bino by'abantu abantu bafiiramu bro bitwala bulamu bw'abantu si byakuzanyirako buzanyizi ogamba mbu tebasobodde kubaako okakasa Fadi tewafuna ku buyambi okakasa Fadi tewafiirwako okakasa teri yakubeererawo oba olina bw'oyagala bw'okolera bw'okakasa oba olina by'oyisaawo okakasa Fadi tetwakubeererawo Fadi tetwakutwalako ku kitebe okakasa bro tuleke mwana tuleke Fadi kola byokola ize oba okivaamu bagwa okola kikola kyokola naye bro tolumba Fadi tojja kusobola muganda wange tojja kusobola agaye teri basobola kukola kyokola muganda bangi nga bakisusa no kisusa ekyo kyokola gwe kyolowooza kyoko in fact tewali kyokola gwe kyosuubiriza abakikubisaamu bangi kati togamba sigwayimirizaawo struggle brother Fadi you are free to go you are good to go oli wadde mbonoonya gy'osaidinga naye tomanyira struggle tomanyira struggle buno bulamu bw'abantu okitegeera genda bibyo nze nkubuliddeko munnange simanyi oba kyosuubula onaasobola oba onakyetikka oba onakigusa simanyi wali oyagala kibanda asituke embwa jawuwo wali oyagala sebo nuupu basituke bajje nti fe tuli baki Fadi ate Fadi fenna tuba n'ebizibu naye tunoonya bwe tubihandolinga n'engeri gye tubikwatamu muganda wange fenna tulina ebizibu Fadi obadde kyali wange omanyi byempitamu omanyi byemba nkwasaganya naye nnoonya how to handle it ng'omusajja ng'omuntu olina otetenkanya balina kukuwa buyi kyogagogogo tokola Fadi tebakulwanako bwe wali tonajoninga struggle wali tolya wali toweebaka wali toteekako data wali tobeera ku internet wali tewejjanjabisa leka kukisusa naawe bro ate n'obuyambi bwakuweebwa mbu kikambo bafuutuzo gye baguddemu nabe nonno ekivaako oyo kubanga bamukolera akatambi awaliwo akatambi ke yakoze lwabadde lunaku lwa yesterday naate akatambi ako ebyabadde mu katambi byabadde ng'ebiraga ng'alinga agamba nti ekintu ye akitadde kankutwaleko laba akakatambi wabanga Eddie Mutwa emabega mbadde mulwadde emyezi egi nga ndi ku kitanda mmengo nga mpokya na bulwadde bw'abasajja we bantaddeko kawula kange ne kajja ne kambuuza ddadi baŋŋambye ogenda kufa ne nkabuuza nga nfa ki maama ne kaŋŋamba abasajja ba Museveni maama yagambye bajja kutta kati bwe ndaba Eddie Mutwe Fadi tinga tuvuddeko eyo ye Umar Kiseka alemeddeko agambye temugenda mukakanya era teri agenda kuvaayo mbumumubuulira kubanga ye kyakola kimanyi tewali wagenda kutuvuma kipya ekyo mukitegeere ate okuwowogana kw'ebikere tekugaana nte kunywa mazzi mwe mubeere okwo kiseka eyatuvumanga ku mpuuga era yavuma eyatuvumanga ku Abedi Bwanika era yavuma eyatuvumanga ku Hirudamani era yavuma eyatuvumanga simanyi ku lutalo era yavuma eyatuvumanga simanyi bonna buliri pazo simanyi baani bonna betuze twogerako era gwe mulimu gwammwe gwe muwaddenga mukola kyoga bulijjo njogera ku Ssennyonyi
oba tukebere video zammwe oba teriyo zinvume eyo wansi ekyo kye muzenga mukola nokola kibayita blackmail osegedde nze nayogedde ku Ssenyonyi kwekyusaamu kutereeza era message yamutuuseeko bulungi nnyo ekyo nkikubuulira kati mwe mujja bivugaawo yayisiza mu president amaaso gwe leetayo ekigambo kimu nga navumye oleetayo statement egyo nga nvuma ffe twogera mazima ate tetugavaako tosobola kunzijja waabo oyo yenze kisekka yenze mwe mubeere ku internet ate video zibadde tezikyatambula video zibadde tezikyabatambulira kati kamunywera okwo obuwalagi naye nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo tulaba nti ticya Fred Kajubirumbuye alina obubaka naye wasobodde okuba nga ayisawo agamba ki tugende otula. Mr. President, mu nkola ey'ekintu kiramu era enkola y'ekisajja kikulu bagamba nti okusoomooza kaba kabonero kakulaga muntu nti gwe kyoganya okundaga nti okirina nze nsobola kikulaga. Kati Mr. President n'olukiiko oluteesito Solar National Platform ngenda basaba n'obuwombeefu ku kitebe kyaffe ekyo tubeerako n'abagenyi abatali bayite bamanya nnyo bye tugenda okukola era ne bakeera nnyo okujja okusiziba ekkubo okumalako emirembeko omusajja oli neiba atunda amafuta ab'amaduuka ali bonna batunda ebintu byabwe bawambale fulaati nabo baagigula okubeerako basinayipa babeeraawo n'ekisinga okunsaba kisajja battu bajja tebanywedde wadde kacaayi ku makya ekyemisana ne bakibeera mbisiikirize mpaka lwaggulu bamenya tebannakyebalidde olw'okuba nti gwe mukulembeze waabwe ate ng'okimanyi bulungi nnyo tulwana naawe okolerera bo ngenda kusaba mu nkola ey'ekiganda nti mu nju temuli kkubo buli mugenyi omwanirizanga. Mr. President ngenda kusaba olunaku abasajja abo abaweereza b'eggwanga lwe bagenda obba deployingawo nga bazze mu bungi nnyo nkusaba otufunire obwana bustewards obulungi ennyo kaalaala nga bwambadde bulungi nnyo bambi bwebategekera ekyokulya omuli emmere amazzi ne kasoda babatwalire bulungi basavinge bategeere nti tulina lutalo nabo. Mr. President kuno kwa kusaba kwange nsaba kunaku lubanaddamu okudeployinga bwe bato ngaaliyo omukolo. Mr. President otegewo at least waka lunch owaka breakfast nga kawo mu kasufu ofuna abanupu ba stewards bambi batwalira akamera ak'okulya ne kasoda n'akamera akalungi ennyo babawe tubalage ffe tetulina buzibu nabo kubanga abasajja bajja basiibaawo nga tebalidde emmere kyokka nga baga abaweereza Museveni ne basiibaawo nga tebalina amaka. So Mr. President buli muntu osaana omusoomoozi ngenda kusaba olunaku lwe baddamu okudeployinga awo ofune bannyinaffe abanyirira obulungi ennyo bateeketeeka akamere kasoda n'akanyiro kabaga we kali bambi mbatoleka abasajja bo balye bategere nti tulina lutalo nabo. Mr. President kusabusabi ensoma ebyange siragira bakomredi bannaffe abali mu magye oba basindise ba SF basindise baki oba bajjati tetwagala kumanya mubatuwere kasoda bulungi nnyo basindikire byana ebinyirira mubawe kasoda mubawe akamere n'otuzzi banyweko bambi okukusoomooza kujja balaga nti ffe tulina lutalo nabo era bajja tegeera nti ffe tuli bazaŋŋanda tetuli bantalo no bennyini banaddayo mu bitanda byabwe nga balina bakazi baabwe mu mayumba nga bajjaga ni abaana bano tubonyaabonya babwereere olaba tuwadde kamere kitegeeza nti tebanyina buzibu gyaffe gye tuli. Mr. President kyembadde nkusaba muneko okusaba kwawe mu kalowoozo kaleero munnange okusaba kwawe kuno okuwuliriza mu bulungi nnyo. Message erikiriya kubanga eri mu Luganda era nga etegerekeka bulungi naye ekyebuuzibwa kiri nti bo bayinza obbirya bayinza okulowooza nti oba oliawo era balina bye babateereddemu. Nga tuvuddeko eyo tudde ku nsonga eri mu ddiiro ey'abakadaama gye bapropoozinga nti bakadaama batandika okubanga buli kadaama asasula akakadde kamu mu ekitundu. Babalabudde bibino owa gavumenti ajja okutuula mu ofiisi ye alowooze nti bankuba kyebe bajja omukolerera njagala kukulabula nti weetyabira lunaakutta. Bino ebintu bwe biti bwe bitandika ng'ekiboozibozi nti mwagala $1.5 buli mwaka ne bimala ne bifuuka etteeka. Wano mwali muleese ekintu ekya monitoring scam organizations nga buli nkuba kyeyo mumwagalako $30,000 nga tannagenda bweru ne tukikuba ne kiva mu ddiiro. Kati mwatandise ekiboozibozi ekipya mukikumamu eno kitambula eri empapula bwe zitambula naye njagala kubalabula nti toyinza kukama nte gy'otawa biwata.
Gavumenti twagirabula dda ku kiki esobola okukolera bankuba kyeyo ebe baagalamu ensimbi yalemwa. Emirimu gino abantu ba bulijjo be baginoonya. Gavumenti twabagamba mutuyambeko mutugulirewo n'amawanga bannayuganda ge beetaaga okugendamu ewali emirimu mututeereyo embase mwalema. Olwaleero muba mutya n'ebiboozibozi ebitambula nga temusobola kubidifendinga ebya miliyoni 1.5. Buli lwolaba gavumenti ng'esirise ekintu kiba kiri mu pipeline kubanga kankubuuze ekintu kiri mu kuwaawaaza abantu amatu nti buli mwaka baagala miliyoni 1.5 ku nkuba kyeyo. Bwe kiba kya bufere lwaki temuvaayo kwogera? Lwaki temuvaayo kwogera? Nti ekyo tetunnakiteesaako tekinnabaako bwe kiba wonna. Mwagala kugamba nti tebamatalinga kubeera ku false information. Mwagala kugamba nti bo sente ze bayingiza wano tezimatalinga kuba nti batambulira ku mawulire ag'obulimba bwe gaba ga bulimba. Toyinza kukama nte gy'otawa biwata. Tubagamba nti military attaches ze muteeka ku embassies ezitalina mugaso mubajjeeyo muteekeyo law firms. Abaana baffe bwe babafunya ebizibu mu mawanga ago babeere nga basobola okugenda mu law firms ezo zibalwanirire. Ekyo mwalema okukikola. Gavumenti ya wano yalema okuzza ssente mu bankuba kyeyo. So akakodyo konna ke muleeta akajja ssente mu bankuba kyeyo kandiba akabaate. Nze mbabuulira bino mbyogera nga pulezidenti wa bankuba kyeyo. Gavumenti twagiwandiikira ne tugigaidinga ku biki byesobola okukola eri omuntu agenda ebweru. Butya bwesobola okutusakira, butya bwesobola okututeeseza yalema. Lwaki mwagala okukama ente gye mutawa biwata? Eno gavumenti ki? Ebiboozibozi ebyo byonna bye muwulira okuleka nga gavumenti evuddeyo n'ebyegaana. Naye gavumenti ya wano esooka n'eteekamu amawulire mu bantu ogenda okulaba ng'ekintu kitambula kituufu. Naye nze njagala kubalabula nti yenna avuga kino ogenda kwetyabira lugenda kukutta. People have suffered. Abantu bakola, abantu tebayambibwa. Embassies zaffe tezirina facilities, tezirina capacity eyamba munnayuganda ku kyeyo. Muziwa ssente mmeka? Embassies ezitalina na call center, ezitalina na moroka za emergency. Embassies ezitalina na balooya basobola kulwanirira bannayuganda ku mawanga gye bali. Oyagala gamba nti gavumenti eyagala kubawooza. Mugende Siro. Calvin Kayanja president wa bankuba kyeyo eddoboozi nditadde wano. Twabawandiikira ne tubabuulira ekyokukola bwe muba mwagala okufuna mu bankuba kyeyo. Temujja kukama nte gye mutawa biwata. Nsigadde nze Calvin Kayanja president wa bankuba kyeyo. Mbabuulidde kino nkitaddeko eriisa ejjoji. Bagamba nti entasima ebulaagiwa ye mwana mulenzi Balisa Timo avuddeyo n'asima Bebe Cool n'agamba nti munnange musanyufu nnyo ekintu kye yakoze okuvaayo n'amurecognizinga nga ye Balista. Bebe Cool yonna gy'oli bino bigambo mbikugamba ttaano. Nze wandaze lo rasta. Wandaze omutima rasta. Wandaze omutima rasta. Ikubuulira ttaano. Nti at least wayimiridde mu bantu abangi n'ojjukira nti Balista gy'ali omukozi wa caayi. N'okwata omulimu gwaffe n'ogwanjula mu bantu ab'ebitiibwa. Abantu mwe temwagoberedde summit eyo. Naye yabaddeko ekigambo Coffee Africa. There were so many stakeholders ababadde awo. Byekugamba bya ddala. Twetaaga abantu abali Rio mu nsi muno ng'omuntu asobola okuyimirira awo. N'akulicognizinga mu bantu abangi. Kati kankubuulire ttaano. Museveni yagendanga mu nkiiko. Naye nga just okuyitayo omuntu n'agamba nti mwana wange full figure. Kimumala full figure okulinnya ku bantu omwaka mulamba. Because it is not easy for people to recognize you in a million. Tuvuddeko eyo ye mwana mulenzi agambye nti bannange ebintu bizibu nti webanga tebinakutuuka kuba totegeera biki ebigenda mu maaso nti naye Uganda gye yatuuka akutootolera ensonga wa poliisi wamu ne mulwanyi munnaffe Noah Mutwe. Ebintu bizibu. Olunaku olwajja muganda waffe Noah Mutwe yavulyo naleetebwa ku kawoti ya Buganda Road ng'ali wamu n'owa poliisi amanyiddwa nga Charles Twine. Ekisinga okwewuunyisa nti emisango gyonna gye bavulyo ne babaggulako gyonna gifaanagana. Bwe baayogera kalebule ku bakulu nga bagezaako okusiga ebigambo eby'obukya nga bagezaako okusiga enjiri ey'obukya eri bannayuganda singa okutenda okubakumamu omuliro.
Nuwa mutwe tumanyi bulungi nnyo nga omuntu ali vibrant ennyo wano ku social media. Era ebbanga lyonna abadde nga avaayo n'ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga musaale nnyo mu kubanja baganda baffe babadde nga bavaayo ne bakwata ne basiba. Takomye okwo, Nuwa mutwe abadde nga yenyigira abadde nga participatinga ne mu kkooti ez'enjawulo gye babadde nga bavaayo ne bawozesa baganda baffe. Now, Nuwa mutwe bw'abanga abadde nga akwata essimu ye n'akondeminga ebikolwa ebikyamu, gavumenti y'omumpembejje alyoka kuta Museveni bagenda maaso n'okukola ku bannayuganda. Gwe ne muvaayo ne mugamba nti byabadde nga avaayo okwogera ebyokubanja baganda baffe n'okuvumirwa ebikolwa ebikyamu ab'ebitongole ebyokwenda bagenda maaso n'okukola ku bannayuganda asize enjiri ya bukyayi. Eyo yenjiri ey'obukyayi. Abaffe tusooka twebuuze, Nuwa mutwe avaayo n'akondeminga ebikolwa ebikyamu ebibakolebwa ku bannayuganda n'abaana bavaayo ne bakola ebikolwa ku bannayuganda ku bonna ani asinga okusiga obukyayi? Ekyo ng'okitadde ku bbali, Nuwa mutwe n'omukulu amanyiddwa nga Charles Twine bakwatagana batya? Kino kiyinzizaayo emabega ku muganda waffe Faustin Masaba bwe yali yakava mu ggwanga erya Kata okudda e Uganda. Owulira? Muganda waffe Masaba avaayo ne bamukwata ne babaako ekomera gye baamutwala. Naye okumuleeta mu kkooti okumusomera emisango gye yali azzizza, baavaayo ne bagamba nti yali yenyigidde mu kwokya edduuka ery'omutuuze mu bitundu bya Eastern, mu bitundu by'e Busoga eyo. Kyokka nga bagamba nti gwe yakolagana naye nga bookya edduuka eryo nga tamulabanga nako n'omulundi n'ogumu. Ne twebuuza, baasisinkanawa okukola ddiiru bookya edduuka ly'omutuuze omu. Kyokka tekisinga okwewuunyisa nti bwe baabaleeta mu kkooti okubasomera emisango, nnaku z'omwezi baddizaako emisango, kyokka munnanga ate zaali zikolera n'okukwatibwa kwabwe, kubanga bavaayo ne bagamba, bavaayo ne bakulaga nti ennaku z'omwezi bakulaga nti ennaku z'omwezi Faustin Masaba ze baddizaako omusango ogwo nti baayokya edduuka ly'omutuuze ennaku z'omwezi. Kyokka tekisinga okwewuunyisa nti baali bali mu ki? Baali bali mu kkomero de baali bamaze okubakwata. Ne tusanga nga twebuuza nti abaffe Masaba n'ono omuntu gwe yatamanyi gwe baamuteekako nti gwe bakola naye eddiru okwokya edduuka eryo, baavanga mu kkomera ne bagenda ne bookya edduuka eryo, oba kubanga bakulaga nti ennaku z'omwezi baayokya edduuka, baali oluli bali mu kkomera nga bamaze okubakwata nga baguddeko emisango nga balaga nti edduuka baali balyokya dda. Kati essaawa yaka tukyebuuza ebibuuzo bingi nnyo. Baganda baffe bano eno, oba muganda waffe Nuwa mutwe n'ono owa poliisi Charles Twine bakwatagana batya? Ng'essaawa yakati ebitongole ebyokwerinda nga poliisi yeekulembeddemu enjoonyesa gye bajoonyesamu abaana ba NUP. Enjoonyesa gye bajoonyesamu abaana ba NUP. Omwana wa NUP ddala kati nga walaba Nuwa mutwe, laavu ayinza kugijjawo okukwatagana ne Charles Twine baveeyo batandike okuspreading enjiri egezaako okusiga obukyayimba Uganda. Mutunulire yabadde mu Kawempe North Constituency, mutunulire yabadde Kawempe North, nti abapoliisi bennyini nga ne DPC we Wandega yamanyiddwa nga Hussein ye yakulembeddemu abapoliisi banne okujja okuba abaana ba NUP emiggo, nga ne bwetuukidde olunaku olwaleero abamu ku batuusibwako ebisago bakyagenda mu maaso n'okubijjanjaba. Muganda waffe ayitawo akyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. So, bw'otunuulira ebikolwa by'abapoliisi babadde nga bavaayo ne bakola ku bannayuganda abagezaako okwagala okulaizinga amaloboozi gaabwe olw'ebikolwa bye bavaayo ne babatuusaako, oyinza otya okuŋŋamba nti Nuwa mutwe ne Charles Twine beekobaana okuyitisayizinga gavumenti saako n'okuspreading enjiri eri hate, simanyi esiga obukyayimba bannayuganda kwebyo ebikolwa bikyami bigenda mu maaso. Bwe mumanga mukimanyi nti ebikolwa bimugenda mu maaso n'okukola ku bannayuganda si bituufu, lwaki temwagala kubyogerako? Lwaki mwagala kubyogerako? Ffe tukimanyi walino nti Nuwa mutwe eva bwawuli wabaddenga kwata essimu abaddenga agezaako kondemingwa bikolwa bikyamu. Abaffe mwe mwagala abantu abavaayo ne bakola ebikolwa ebikyamu ku bannayuganda, mwagala tube tuboogereko tutya nti abakoze omulimu ogw'ettendo. For example, omutamiivu wa kuno Katamira gye yavuddeyo bye yakoze eri mutu mwenna mwabirabye bulungi nnyo. Okitegeera Muhoozi bye yavuddeyo n'akola eri mutwe mu basement. So kakati gwe munnayuganda oba omwagala ayogera atya?
Muna Uganda obo yagala ayogera atya. Obo yagala ave yasinike usimanya nti bannange bino wewe bannange muhozi yakoze bulungi nnyo. Tulina condemning ebikolwa ebikyamu n'okubivumirira kubanga tebigendera ku nkola y'amateeka. So bwemmanga kay kakodyo ke mugutandise okuleeta musimanyi bwe yanaavaayo okwogera ku muntu ku mukungu wa gavumenti akoze ekikolwa ekyo kyonna nti agenda kuvaayo akwatibwe asimbe mu mbuga z'amateeka mbwe agenda kuvaayo akwatibwe asimbe mu kooti masho olw'okuba ayogedde ku mukulu wa gavumenti avayo n'akola ebikolwa kwa Nnayuganda temujja kutusiriwalirako bagundi. Temujja kutusiriwalirako. N'owa mutwe talina musango nagwomu gwe yavuddeyo kukola. Singa mwali temukola bikolwa bikyamu byakubba ssente za ggwanga Gwanita Amongi n'oyo munno tayebwa. Singa mwali temukola bikolwa bikyamu byakubba ssente za mwe wa musolo n'owa mutwe teyandivuddeyo kubyogerako. Oba Charles Twine teyandivuddeyo kubyogerako. Kakati bwe kibanga Charles Twine oyo wa poliisi bw'abanga naye ebigambo byayogera n'agamba nti kituufu Anita Amongi abba ssente z'eggwanga ng'aliwo ne Charles tayebwa. Bw'abanga naye asobodde okubiraba ng'ali mu bitongole ebyokwerinda ebibadde bijoonyesa bannayuganda kitegeeza nti temusobola kuzibikira bantu makulugera mazima. Kuba twalisuubira nti essaawa yakati abali mu gavumenti bakolera mu bitongole bya gavumenti tebanteekeddwa kuvaayo okwogerako ebyo bigenda maaso mu ggwanga. Naye bwe kiba nga n'owa poliisi mwamukutire mumuvunaana lwakwogera ku Anita Amongi obubbi bwakola mu paaliyamenti y'eggwanga. Ensimbi nti kati ennyumba nti kati paaliyamenti bagifuula mpuku y'ababbi. Mwe bakwatira ssente z'omuwi w'omusolo ezandibadde zikola services ku bannayuganda, ezandibadde zitegeeza amalwaliro, ezandibadde zifikisinga enguudo, ezandibadde zitegeeza ebyenjigiriza kuzimba amasomero, zonna baziyisa mu parliament. Akakundi akali mu parliament ne kakwata ne kazeegabira. Kyemugamba mwe mwagala muveeyo ebyo nena mu bannayuganda basirike busirisi. Mwagala bannayuganda basirike busirisi. Temulina maloboozi ga muntu ge mugenda kusayirensinga. Okategeera newankubadde Museveni akoze byonna okulaba nga asayirensinga amaloboozi ga bannayuganda nti atuse ne ku excellent ebagawo etteeka ery'okuwozesa bannayuganda mu kooti ey'amagye singa ogezaako n'obaawo n'oyogera ekigambo kyonna ekikondemminga ekikola ekyamu gavumenti kyebeekoze ku munnansi nti abagenda kusimba mu kooti ey'amagye temugenda kusayirensi bwe kuba nga mugenda kumalya bwe muba nga ye strategy yammwe nti buli anaavaayo okukondemminga ebikolwa ekyamu byekola ku bannayuganda temugenda kumusimba mu kooti y'amagye then millions za 40 ez'abannayuganda bageza okwogera ebyo then kakati mugaziye bugaziya makomera. Okategeera mugaziye bugaziya makomera kubanga bannayuganda tebaliwedde kusirika kwe ebikolwa byemugenda maaso n'okubakolako. N'owa muntu akwata semena gyetunuzaamu n'ayogera byayogera. Muhoozi avuddeyo atulugunyizza ono kakati mwagala tuveeyo tubagambe nti bannange Muhoozi yakoze bulungi nnyo okutulugunya edi mutwe. Bannange yamukubye bulungi. Bannange yakoze eki? Akasente ke baba mu parliament akandibadde kakola enguudo zaffe. Bane tugambe bannange bakoze bulungi okuzibba. Lwakoze we bati bagundi. Temwena gwe mugenda kutiisa. Tugenda kubyogera, ate tujja kubyogera, n'aba mujja kubyogera. Oba ffenna mutumalira mu makomera, then we are ready. Mukola ebikyamu temwagala tubagambeko. Okategeera mukola ebikyamu eri bannayuganda mwagala bannayuganda mukoleko ebikyamu mwenga musirise busirisi mwemulaba kisoboka mwemulaba tujali mukiri emyaka egy'ekyenda Museveni osoka nasiwaza bakitaffe nasoka n'abateekamu akatengo n'abalimbalimba n'abakola ki mudiringa ne generation eri ku mulembe gwa .com muli mu .com era mwe mutayinza kusiresingira amaloboozi ga bannayuganda. Mukutawa nambadde emisango egy'ekisiru tutusirike. Mubuzizaawo bannayuganda mbutusirike. Ate kikyasoboka bagundi awo twavaawo. Okitegeera bagundi awo twavaawo. So munoonye byakkola. Bwe mumanga akakodyo ke mwaleese kati buli avaayo okugamba mukomera mu ngeri y'okutuintimidatinga mu ngeri y'okutukakkanya no way awo tetwavaawo ddaawo. Ebyo byebyo weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.